Bannamawulire tubadde tulina okubagobawo kubanga ensonga ze tubadde tuteesaako zibadde so intimate ate nga tezeetaagamu bannamawulire mubaddemu okubuulirira okulungamya ku bibadde bitambula ku internet wakati wa Cephco mutabani wange ne muwala wange Yvone. Nafunye akatambi akatansanyusizza ne baŋŋamba nti Hajjati gwalwanirira girl child laba muwalawo mukazi wa gundi ebyo byamutuuseeko kati Cephco mbadde mumanyi nsooka mutabani wange ate mwana musiraamu kati okubanga ate ali mu bintu ebifaana bwe bityo tebyansanyusizza nga nze maama era ng'omukyalo omukulu ate ngeri omuntu alwanirira girl child ku kya muwala wange seebasikulo nagambye omuwala ono nteeka omuyita njogereko naye mubuulirire muluŋŋamye oba oli awabulamu okubuulirira kubanga akyali muto nnyo olugendo lukyali luwanvu lwalina okutambula mu nsi nno. Akatambi ako nze ng'omuntu Saalemu era omuwala ye naye kennyini ajja kuba ayogera ku bisuubiro ku bantu bagamba nti yalimu naye nze ng'omuntu Saalemu wabula ndiwo okubeera nga I'm standing together with her okubeera nga tukiriyaringa air ku nsonga ezo ezaaliwo ate n'ebyaliwo emabega ng'ovudde ne ku byakatambi nabyo era bibeezemu ku nsonga lwaki nzizewa nga tulaba mmanyi kubanga internet esobola okuviirako okwetuusaako ekintu bw'oba tofunye muntu ayogerako naawe akukakkanya akubudaabuda. First of all, I would love to apologize to my family first, and I apologize to my followers and my fans out there. Okuba nti erinnya lyange lisiigiddwa ekifaananyi ekibi mu katambi akatambula nti nze ali mu video, but the truth is that is not me. Abantu bafaanana ky'ogamba? Yeah, abantu befaanana. Of course era kimpadde bad image because otambula ne bagamba oyo mwala yabadde mu katambi mukyala wa gundi, so it's now giving me a bad image of which kisobola okunfiiriza ebirungi bingi mu maaso. Ebibi bibaawo buli mulimu si social media yokka, buli mulimu guba n'ebirungi n'ebibi, buli kintu kiba n'empeera ennungi n'embi. So okubeera ku social media nga blog okubanga njogera ku bantu ab'enjawulo kibadde nti nkifunamu ng'omuntu banfollowinze nfunye digiri nfunye kino, but negative effect eriwo nti nga naawe omuntu batandika okunoonyerezaako oluusi ne batandika okuleba ebintu by'obulimba, oluusi ne bakusiba ne bakusibako amatu g'embuzi okuliisa engo olw'okubanga nti naawe ovaayo kubanga oyogera ku bantu ab'enjawulo oba olw'omulimu gwe gw'okola. Sejjusa kubanga fokisiramu tebutukkiriza kwejjusa naye nti mbonerera ng'omuntu nti wabawo ekintu kyogamba nti badde nkola omulimu guno naye nina okutereezaamu kuba gulina ebizibu eby'amaanyi, so ng'omuntu nina byemboneredde ng'omuntu naye tekitegeeza nti ngenda kwejjusa, tekitegeeza nti oba kyempikirizemu nti tulina okuyiga okweyisa obulungi ku social media because social media etereka proof because kino gikozesa obulungi. Nze ekisooka mbugambye relationship gye balimu ne Cephco eri haram ate Cephco omwana wa busiraamu akimanyi nti obusiraamu tebukkiriza kuba na mwana wa muntu nga tebakuwoowanga naye muyita mukyalawo, era nze wangambye mbu tebabawoowanga, mugambye omwana mukwata omuzza ewaabwe